omulimu mulungi ogw'okuŋŋaanira awamu kubanga kitugatta twakulira mu jam sessions zino osanga abayimbi bangi nga tamanyi kuyimba band naye bw'olaba abayimbi ba generation yaffe bonna abasinga bamanyi kubanga kyali kintu kinene ndowooza simanyi kwe kyava but maybe okuba nti tewali kifo ky'amangu ate nga waliwo ndowooza ekiriwo so yaman era mwebaza olw'okuba nti ayongedde okugatta n'okukumakuma abantu. Okay. Gwe nga vice president tumanyidde ddala obulungi nti oba oliawo ebiteesebwa eri ku committee gweosobola okubeera nga obimanyiiko. Jam session eno yabeeranga ku National Theatre. Ki ekyatuukawo lwaki yadde eno oba kino mwakifuulira ddala kitebe kya entertainment? Not necessarily nga bwe nkugambye nti ekiteeso kino nali ndi mu concert nga ntegeka concert yange mbadde missingamu action for a long time so ebimu nsanze nga bw'omanyi obubonero bw'ekintu ekigenda mu maaso kikula so nsanze waliwo okukula okubaddewo kwa bintu nno bingi ddala ng'era kino kye kimu ku byo era ne nkugamba bwe ndi omusanyufu okuba nti ekiri kiyinza okuba nga maybe time kiyinza okuba nga maybe I don't know kati awo president yennyini yaba alina okunnyonnyola ensonga esingako awo naye nga nze ndaba nga kintu kirungi okuŋŋaanira wamu ng'abayimbi nina leero ndabyeko ku mwami Luyima Matia Luyima yes omuntu ye concert ye gwe nasooka okulaba nga nina emyaka 6 ku Terrace View ebwayisaawo so I'm so happy okuba nti akoze omulimu ogwo ogw'okukuŋŋaanya abantu n'atukuŋŋaanya so I think kyekirina okusinga okuba ekikulu nti oge kyakisobodde. Okay. Olwaleero lunaku lwa kucelebratinga omukulu Matia Luyima era mpulidde nga jam session y'olunaku olwaleero eri best ku mukulu ono. Kinabeera sustained like banaasobola okukisustain bonna generation eyo basobola okugiza celebrating. Of course ekigendererwa kyakukuŋŋaanya buli omu asobola I think buli kimu ne plan zaakyo tuplaninga ne Katonda planinga so the sustainability already ekibaddewo kati emirundi oba emeka sigimanyi emituufu but I think gisukkamu 3 oba 4 so I think ekyo already kiraga nti kigenda mu maaso and I think kabonero kalungi ekirala tujja kulaba ebyenkya byankya inshallah abayimbi bwe banabanga ebintu byabwe byonna biteredde nga bafuna sente ze balina okuba nga bafuna mulimu gwabwe nga copyright eyise bulungi tomanyi abayimbi industry erimu ne sente zisobola okwegulira ekifo kyayo ne tubanga ng'ekifo ffe tukyeruningira kubanga revenue waali singa industry ebanga ekwataganye ku mutindo ogw'ensi endala. Okuva lwe baakusiima kuba tukimanyi ffenna nti oli musiime wa Ssaabasajja Kabaka. Have you seen any change okuva mu oli Pallaso gwe wali nga tannafuuka musiime kati noono omusiime? Mpozi so many omukwano gw'abantu gwalinyira ddala mu twetaaga ebikondo bibiri ekiri negative n'ekiri positive ogenda mu maaso tech company nyingi zirenewinze contracts zange nabo nkubye ebisaawe mubiraba so n'ekirala kinkuzizza ng'omuyimbi kubanga Kabaka teyasiima sijjaga nti yasiima muntu kubanga agenda okusiima music nga tamanyi na muntu bw'afaanana oba gy'abeera oba ddiini ki gy'alimu oba mu ngeri yonna yasiima emirimu egyakolebwa so mu mirimu egyo nazuula nti egyange girimu omutindo girimu enjawulo n'enjongeramu amaanyi era mulaba muli awo nga ne Barack Obama asiimye inshallah alhamdulillah yaŋŋambye list yadde asobola okunzisaako naye nga awo wenyini kukuba ebisaawe Pallaso ekisaawe wakikuba naliyo nzijukira bulungi nnyo ekikolwa ekyo ekyaliwo kyali nti federation yayina okubeera baavaayoko ne batugamba nti bayina okulwanyisa ekintu ekyo kyokuba nti ekyabakuŋŋaanya awamu kwe kubeera nti tebakkiriza eno sho kubeerawo nga bagiteeke ku mulala ekyo kyakutuukako ne tukimanya kyabaawo oli mu federation vice president munno bwe muli mu kifo ekimu yayina show ayina show gye yalangirira ennaku z'omwezi nga 15 eya yolo kweyo yennyini nnyini ne tufunirako omukyalo omulala Cinderella Sanyu ono nga wa uma gwe nga gwe vice president, entalo zineeno ze mwali mwagala okumalawo ate nga ndaba ze zikomawo.
kwegamba nze bw'oba ondaba nze wemba ngenda mu maaso nze ndaba nga Uganda etumala nga Uganda ngazi ate buli omu alina abawagizi banjawulo ate buli omu ayimba music simanyi na lwaki abantu bagamba nti oba ono bakino oba kiri but ekituufu kiri nti buli omu alina abawagizi be ate buli omu alina music we ate buli omu wakabi mu ngeri ye ate buli omu alina gy'atuuse omulala gy'atatuuse so buli omu n'engalo tezenkanankana naye at the end of the day I think ffenna tuli bannayuganda n'amalwaliro mangi nsambya bazaala mulago bazaala you know so we shouldn't limit each other from we shouldn't limit each other from the rich competition I don't know I think eri healthy though bwe biba nga bizzeemu obukyayi nakyo I think si kirungi naye nga tubasabire katonda takutika kyotetike I don't know naye nga mbaagaliza obuwanguzi just challenge gye bankoze nti bonna mbaagala King Michael mwagala Sheebah mwagala Cindy ankubira kati kugamba bonna nandiyagadde mbeewo kati nze ng'omuwagizi nkyankalanya nti nyinza okuba nga ndi eno ate olina akuba akayimba kensinga okwagala kati nze ng'omuwagizi nkyankalanye naye katulabe gye kiraga katusabe mpola mpola tomanya nti bagamba toyinza kumanya ssaawa eno bamawulire mabi oba malungi naye tujja kumanya ensonga lwaki Okay, abasinga bali eyo bagitaminze nga bato wakati w'abakyala abo bombi gwe olinayo ka bato k'osuubira otuwaayo mu maaso awo akange Pallaso today versus Pallaso yesterday njagala kwepimapimamu ndabe okusinzira kati njagala kwechallenginga so I want to challenge myself njagala nnyo okwebatolinga njagala nnyo okulaba bwembanga luli tukomye wano tusobola pushing a number nezidda wali that's what I love naye nga yeah man nze competition is good ekirala buli omu byayimba biba byanjawulo Pallaso byayimba teri mulala asobola kuddamu bimba nga Pallaso takyaliwo so kasitoba nga tojewo Pallaso kale awo wenyini twakulabya oshootinga oluyimba twalaze kabalabi ba Daily Soup ng'oshootinga oluyimba lwo olwayegwe n'oteekamu omukyala asinga obulungi naye wankoze mububi naye kale ekyo kankigumire kaakati oluyimba olwo lwenyini wadde olushootinga ate waliwo oluyimba olulala lwe nawulira lwewazzaako it looked like a dancehall song lwaki oziteera ku mukumu bw'otyo kubanga ndowooza nange abawaba abazinyumira muziku wange bamumanjiza ku mukumu kubanga buli mba nakata kano nga ate kano kanyuma naye bannange ate kewaleese ate mba nakata kano nga baga yes so music naye music asinga yafulumira ku album naye enyimba nzifulumya kubanga demand weeri bw'oba wasoma ku economics bagamba demand weerinnya oba olina okwongeza supply kubanga demand weeri so what's a better time to supply than when abantu eno sawa abantu it's Pallaso time. People love Pallaso's music right now. People love me more than they did yesterday. You know, I don't guarantee they'll love me tomorrow more than they love me